Dr. Kizza Besigye ne munne Obedi Lutale batuuse ku kkooti enkulu mu Kampala okuwulira okusala kwa kkooti eno ku kusala kwe baateekayo okweyimirirwa ku misango egibavunaanibwa kkooti esookerwako e Nakawa okuli ogw'okulya mu nsi yaabwe olukwe ko n'okusekeeterera gavumenti. Kkooti ebadde ekubyeko obugule bannakisinde ki People's Front for Freedom, bannabyabufuzi okuva mu bibiina eby'enjawulo n'abantu abalala. Okusaba kuno kwatwalibwa maaso g'omulamuzi Comfort Rosette Kania omwezi oguwedde ng'olwaleero kubadde kuwulira nsala ye oluvannyuma lw'okuwuliriza enjuyi zombi. Mu nsala ye esomeddwa obusomwa omulamuzi ono asoose kukkiriziganya n'oludda oluwawaabirwa nga bwe lutuukiriza obukwakkulizo bwonna obw'okweyimirira okubadde abantu abaleeteddwa okweyimirira abakwate n'akkiriza nga bwe batuukiridde. In this case, the appellants have, among other factors, proved they have a fixed place of abode, have substantial sureties, are of advanced stage, and are of first-time offenders, since they have never been convicted of any criminal offence. Kino kireese abavunaanibwa n'ab'emikwano akamwenyumwenyu n'essuubi nti bandikkirizibwa okweyimirirwa. Kyokka kibabuuseeko omulamuzi bw'agaanye Besigye ne Lutale okubayimbula ng'agamba emisango egibavunaanwa gya nnaggomola nga bwe gibakka mu vvi basobola n'okuteekebwa kalabba n'olwekyo tasobola kubakkiriza kweyimirirwa. In all cases where applicants are charged with capital offences, the court must always have in its mind the overarching consideration of the gravity of the accusation against the applicants. Ono era ategeezezza ng'okunoonyeza ku misango gyabwe bwe kukyagenda mu maaso nga bano singa bateebwa banditaataaganya okunoonyereza kuno. Owing to the fact that the investigations are ongoing, the interests of justice at this point indicate that the application for bail is denied on this occasion because there is a likelihood that the applicants, if released on bail while investigations are ongoing, owing to the grave nature of the offence, may fall prey to the temptation to interfere with the investigations. Ensala ya kkooti tesanyusizza ab'eŋŋanda n'ab'emikwano gy'abavunaanwa era olufulumya ekkooti ne batandika okukola obyennyimba ezibagumya. Bannamateeka ba Besigye bakukkulumidde ekkooti olw'ensala eno. Tuli banyiikaavu okuba nti jurisprudence waffe oba amateeka agakwata ku bail gakyusibwa omulamuzi. Tuli banyiikaavu nti ssemateeka ayisiddwamu olugaayo kuba kakati right to bail efuuse enzibu okusinziira ku decision eno, era state egenda gikozesa nnyo mu misango mingi egy'ebyobufuzi. So kino kikulaga obulabi obw'okubeera mu ggwanga nga balifuga bamukwata mbundu, nga balifuga tebaagala omuntu yenna abavuganya mu birowoozo. So esonga emu lwaki nze bansiba yesonga emu leero lwaki Besigye ne Lutale babaganye bail. Era bano bategeezezza nga bwe bagenda okujulira mu kkooti ezisingawo. Tugenda kuddayo okutuula era oluvannyuma tugenda kufuna meeting tusalewo butya bwe tunoonya ku bwenkanya obutuweebwa mu mateeka ag'ensi yonna, kuba tebikoma wano Uganda. Waliwo kkooti ya East Africa, waliwo kkooti y'olukalu lwa Africa, waliwo ne kkooti endala. So tugenda kutuula tulabe bwe tufuna obwenkanya ewalala yadde nga na wano tukyagenda mu maaso n'olutalo lwe lumu. Abavunaanwa baddiziddwayo mu kkomera e Luzira.